وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قدما بيتيبا من نابا امبريزا وعنئكم بشهركم رمضان المبارك. هذا الشهر شهر المبارك، شهر الرحمة وشهر المغفرة، شهر العظيم لمن صام وأقامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بهذا الشهر المبارك. قد بانقم النابا امبريزا أبالك السلام TV. الحمد لله حمده وأشكره شكرا. Bannange nebaza Allah, tumutendereza Allah olutendereza sematendereza olwayawukana ku ntendereza y'ebitonde bye yatonda Allah jalla waala. Nimwebaza nnyo Allah jalla waala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula wa huwa ash-shakur wa huwa Allah wa huwa ar-rahman wa huwa ar-rahim. Tumwebaza Allah n'erinnya lye eriyitibwa ash-shakur, ayebazibwa Allah jalla waala. Olwebaza lwesobola kubeera nga ndutuukirizo ddumalayo nga nebaza Allah. Buli muntu yenna ebirungi Allah byamukolera, ebirungi Allah byatuwa, ekisookera ddala mu birungi kwe kututonda nga tuli bantu. Netubeera abantu n'atwawula ku bintu byonna baqiyat al-makhluqat, ebitonde byonna ebyayawukana byeyatonda mu nsi muno, ebiri mu nsiko, ebiri mu nnyanja, ebiri ku lukalu, ebiwuka, ebisolo, ebinyonyi, emiti, ensozi, amayanja. La hawla wala quwwata illa billah al-aliyyu al-azim. Wallahi teri ayina maanyi, teri ayina buyinza, teri ayina bufuzi, teri ayina nkola yesemberezaako wadde akanyinkuuli ku nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tukwebaza. Wa shay'in ni'matul islam, kwe kubeera nga atuwadde ekyengera ky'obusiraamu, ate era nimwebaza otuwa ekyengera ky'omwezi guno ash-shahrul mubarak, ash-shahrul Qur'an. La hawla wala quwwata illa billah. Omwezi guno gwayawukana nga bwe tujja okugulaba, naye era sinza kulema butabe kweyanjula gye muli nga bulijjo. Amannya Abdallah, Yusuf, Lukwago, Baligeya, Jagenda, Tawil. Mu bufunze Abdallah Tawil, Managing Director wa Tawil Islamic Primary School
and Quran memorization shengira mugongao. Abazadde mbagaliza okusomesa abaana mu Tawil Islamic Primary School. Abazadde mbasaba abaana mu Tawil Islamic Primary School. Bantu bangi bayinza okubanga tebannamanya mugaso gwa Tawil Islamic Primary School. Naye alhamdulillah bini'imatihi tatimmu salihat. Abayiseewo era abasomerawo era abagumiikiriza bamanyi what is Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center kyengera mugongaawo. Somero eridingibwa Mr. Nurdin, masha Allah, headmaster omwesigwa, headmaster omulungi, headmaster ow'empisa, headmaster ow'amazima. Ayagala abaana era ayagala abakozi banne. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe. Tawil bwe mulabako wano mu studio Salam TV ye managing director Quba al-Hajj wal-Umrah. Ekitongole kye neenyumirizaamu Allah kiyampa ngerinnya eryo liva ku Quba Masjid al-Quba oba akaalo ke bayita Quba akali e Madina awo. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatuukire Quba ng'avudde e Makka. Allah subhanahu wa ta'ala nga mugambye asenguke ave mu Makka ajje mu Madina. Bw'aba atambula banga lyamala mu kkubo ng'atambula munnange yaggukira Quba awo. Ekifo ekyo ekyenkizo mu Busiraamu, ekifo ekyo ekyenjawulo we najja erinnya eryo Mbaka sallallahu alaihi wasallam n'akigula era n'azimbawo masjid bayita Masjid al-Quba, la masjid ussisa ala taqwa, eyatandikibwawo mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala masjid eyo. Ekitongole kya Quba al-Hajj wal-Umrah ne tukironda nga tukijjaawo. Masjid al-Quba enkizo zaayo endala nti ye masjidi omuntu gyagenda nga agenze mu Umrah, agenze Madina, agenze Makka oba min ahli al-Madina n'agenda n'asaalirawo essala zonna z'aba asaalidde Allah z'amusobozesezza era akamurakaza sunna n'abeera ng'afunye empeera za muntu akoze Umrah ng'ate Umrah eyo ogikoze n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Butya ng'okoze Umrah eyo ng'ogikoze fi shahr Ramadan, kubanga al-Umrah fi Ramadan tu'adilu al-Hajj. Hadith omuntu Umrah gy'akoledde mu mwezi guno ogwatandise jjo n'agikolera mu mwezi guno munnange no Umrah eyo yenkanankana hajju, wabula hajju Allah n'agisoowazaamu ne rukunu emu n'ebikolwa byayo ebirala nga al-uqufu bil Arafa. Nawekyo Tawil ono gwe mulaba Abdallah Tawil ye managing director wa Quba al-Hajj wal-Umrah. Mbakoola mwenna abayinamu ku busobozi okugenda okukola Umrah, abayinamu ku tegetege mugende mukole Umrah, kubanga nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala lana aw amarana bil umrah fi Ramadan, agan tabi'u bayna al-hajj wal-umrah fa innahuma yanfiyan al-faqr wad-dhunub. Basinam mwetaniro gendo okukola Umrah ne hijja, muddingane nnyo hijjo zikola abayina obusobozi, muddingane nnyo Umrah ez'enjawulo abayina obusobozi, kubanga Umrah ne hijja zijjawo obwavu. Byebimu ku mafatihu rizq, ebintu ebitujjirawo obwavu, enkola ey'obwavu. Obwavu bwe tukaaba buno bwe tulimu, buli muntu yenna atuuse ku nnyumba ya Allah jalla waala nga genze na sente za halal, nga sente ze zalina za halal, Allah subhanahu wa ta'ala yamusuubiza okubeera nga atujjako obwavu obw'engeri eyo. Era n'atusuubiza nti omuntu akoze Umrah yonna oba hijja okumuggyako obutenyiga mu gazambi naddala min al-kaba'ir, ng'omuli shiriki, ng'omuli ezzina, ng'omuli al-qatl, ng'omuli sihr, okuloga, okweraguza n'ebirala min al-kaba'ir, agazambi aganene, okutta abantu oba okuyiwa emisaayi gy'abantu. Omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amukwatirako ate n'amugaggawaza nnyo obugagga obw'amaanyi. Nabwekyo insha Allah Quba al-Hajj wal-Umrah oyo ye managing gwe mulabako, nze managing
director wakuba alhaji wal umra. Abdallah Tawil ono gemulaba ye vice chairman wa Uganda Bureau of Hajj Affairs, ekitongole ekitwala bannayuganda bonna ebitongole byonna okola hijja mu Uganda ne mu Saudi Arabia kasitobera mu Uganda. Era ekitongole ekyo nga kikulibwa mukadde wange, mukulu wange, meta wange, mukwano gwange Sheikh Zakaria Kiwalyanga. Njagala bategeeza nti bannange visas eza hajju zatandika ku Lwakutaano oluwedde lwe twatandika okubeera nga tukola ku visa za hijja n'abo abagenda okukola umra. Era passport 100 zimaze okusibwa bando, zimaze okusikaningibwa okuyita mu byuma ebisooka. Insha Allah olwaleero luno oba enkya bi'awnillahi ta'ala visa zijja kubanga zitandise bannannyini abasasula okuzirabako. Jalo bategeeza ti hijja yakyuka era bwe twali mu hijja eri omwaka ogwedde nabatambulamu n'embaga abasiraamu bannayuganda. Hijja erina program Saudi Arabia ekoze kyebayita deadline, nga deadline yaayo yali yakugaba visa mu nsi yonna, era bannaffe abasinga ab'ensi yonna abali well organized, abatawakanya, abamanyi program nga bwe zitambula, wallahi balina visa paka nga 10 omwezi ogwokuna insha Allah ta'ala. Era wetuli ku ofisi ya Fao ku Makai Shopping Mall, wetuli tubalindiridde mugende mu kampani zammwe biidhnillahi ta'ala, muweyo passport musasule sente ezo zisobole okutambula zigende Saudi Arabia zituuke ku aibani yaffe basobole okubeera nga batuwa tukola ku visa zammwe mu bwangu. Exercise eyo bakakasa nti ejja kuggwa mu mwezi gumu kati. Okuva leero tusigazizza ennaku 26 okumaliriza okugaba visa z'abannayuganda. So timwesiganya abali eyo abampuliriza omulimu ogwo insha Allah mugukole nga muyita mu bitongole byammwe byonna biidhnillahi ta'ala tusobole okubeera nga tukola emirimu gino mu nkola ennungi. Omulamu gwaffe ogwa leero teguyinza kusukka kyengera mu byengera Allah byatuwadde era byatugabiridde. Ffe baani? Mwe baani abali eyo abampuliriza? Nzaani ayogera nammwe mu hadha shaharu al-mubarak, mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, ogw'enjawulo, ogw'enkizo mu myezi, shahru Ramadan. Ali eyo andaba era mpuliriza nkusaba weebaze nnyo Allah olwebaza lwotayinza kukomya ate nga oba tolina kyokoze. Allah okuyingiza mu Ramadan wadde lunaku lumu, wadde lailatan wahida, wadde yawman wahid, kiro kimu mu shahru Ramadan, oba weesiimye. Mukulu wange, sheikh wange, mukadde wange Sheikh Abdul Hakim Sekimpi yafa awwal laylat fi Ramadan. Mu kiro Allah yamusiima n'amwagala n'afiira mu mwezi guno. N'abo bonna Allah bajjululidde mu mwezi guno nga bafudde olwaleero oba bafudde eggulo oba ekiro kyennyini kye twayingira mu Ramadan ekya Sande kye baali bayita lailatu al-ithnain, ekiro ekikeesa Mande, kuba olunaku mu Luwarabu tulubala okuva enjuba lwegwayo ku magharibi paka ate enjuba lwegwayo mu lunaku olulala, tuba tuyingidde mu lunaku olulala ate ne tuleka olunaku luno. Kati Ramadan twagiyingira mu kiro mu lunaku olw'Essande magharibi, era tarawehe yasooka yasaalibwa lunaku ekiro mmwe kituyita eky'Essande, naye kiba kiro kya Mande, ekikeesa Mande mu mbala ey'eddiini Busiraamu.
era kati olwaleero Allah banaabawangazza ku magaribi tusaala ettaraweeho ekiro ekyokusatu bwe batyo bwe bala embala mu ddiini busiraamu era kalenda y'obusiraamu bwetyo bwebala nabwetyo muganda wange ali eyo omuvubuka ali eyo omukyala ali eyo ng'olaba salaamu tv eno salaamu ey'emirembe tv ey'emirembe mukadde waffe alhaji abdulkarim ne ttiimu yo kaliisa ne ttiimu yo yonna tubeebaza tusaba allah basasule abatuweera empeera nnene abatwagalire okuddukanya tv eno neebeerawo nga togiwulirako bizibu togiwulirako bino nabiri bannaye barakallahu fikum fi hatha shahru mubarak allah basasule bulungi abaagala abasiime olwa management n'obukulembeze obulungi bwe mulina ku tv eno biidhinillahi taala yeddwa gye nnyinza obbawa olwaleero toyinza kumanya kyengera siyinza kumanya kyengera illa man rahma rabbi okujjako oyo gwaba asaasidde allah jalla waala mulezi waffe n'akitegeera ekyokubeera nga tuyingidde mu shahru mubarak nga maamawo taatawo mwannyoko mugandawo mukwanogo bali tahta thara tibasobola kusiiba olwaleero nga bw'osiibye tibasobola kubeera nga basoma Qur'ani nga bw'ogisoma naye ng'ate ggwe alhamdulillah ebiseera byo tayimu yo obudde bwo bwonna ogenda kubeera nga allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd wallahi ng'osiibye ng'oli ku istighfar oli ku dhikru allah subhanahu wa ta'ala oli ku dduwa osaba omusiibi akaseera wabeera nga enjuba ebulwayo ekigero kya ddakiika nga 5 n'atula ku ssaawa 12 mu kifo wagenda okusiibulukira munnange n'awanika emikono fi sama ng'akakasa ng'awera nga mutebenkevu asabe allah munnange edduwa y'omusiibi la yuraddu teddizibwayo naye nga situnnatuukawo neyo aya abaana bammwe abaana baffe abasoma Qur'an abasiraamu ffenna abasoma Qur'an abategeera ekitabo ekyo ekirungi la hawla wala quwwata illa billah ma ajmala alquran alkarim bannanga ani yalongoosa Qur'an alkarim ani yagirungiya allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bye byenyuma anti yagamba allah jalla waala naga nti ya ayyuha alladhina amanu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولد الله جل وعلا wayitabaddu be ebitonde bye n'abiyita mu mpisa ezisinga okubeeza owaggulu n'abiyita mu ddembe erisinga okubeeza ery'owaggulu ng'ate bitonde yali badde abiragira bulagizi eyo ya allah jalla waala bagiyita yaul munada bw'oba oyita omuntu ya rasulallah neraba allah jalla waala yatutonda yatuyise naga nti ya ayyuha alladhina amanu ng'atuyita n'empisa naga baddu bange abakkiriza abange mmwe abakkiriza yali badde alagira bulagizi n'atuyita kyonna kyatuyita amurun kubanga yennannyini byonna waggulu we tewaliiwo kirala fawqa arushihi yekka yaliyo waggulu w'entebe ye wasat eyagaziwe yennene munnange yaliyo teriyo mulala ye yakutonda ye yantonda yalina omukka gwange entunusi zange allah yaziyina n'ezizo allah yalina rizikiyo n'eyange allah yalina buli kimu kyonna ekikwatako n'ekinkwatako wali badde towalana munno wali badde tokwatibwa nsaala nga sikwatibwa nsaalwa eri bannange bitonde binnange hatta hayawanat hatta alhasharat hatta buli kintu kyonna twali badde tukiyisa bulungi ng'era tweyisa bulungi kubanga yatutonda atuyisa bulungi era atwagala nnyo n'agamba nti abange mmwe abakkiriza naga nti kutiba alaikum siyam
bannange mulalikiddwako muwandiikiddwako muteereddwako okusiiba. Nima faidatu siyam, okusiiba kitegeeza ki? Era lwaki tusiiba? Era lwaki omuntu yalisiibye? Era lwaki nalisiibye? Nze Abdallah Tawil. Kutiba alaykum siyam, bannange tulalikiddwako okusiiba, bannange tuwandiikiddwako okusiiba olw'obulungi obuli mu kusiiba ko bwe tujja okulabako biidhnillah ne bamashayikha bangi mu Ramadan eno mu durusu zonna bwe bali mu kubategeeza anti kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Bane siffe tusoose okusiiba, sinza asoose okusiiba, sigwa asoose okusiiba. Allah akulaze ti kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwawandiikibwa, nga bwe kwalaalikibwa, nga bwe baasiiba abo abaatukulembera mu bitonde bya Allah ku mirembe egitali ya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waliwo emirembe awo egyaba ambiya baasiiba nga bwe tusiiba. Nabato we are nothing, guno omulembe ogusembayo bw'oba tosiibye you are nothing, I'm nothing. Toyina kyoli siina kyendi, kubanga abakukunavu mu kutya Allah, bannabbi ba Allah, bashuhada, basahaba, bannange as-salihin, abalongoosi abalongoofu baasiiba. Kyali badde kya ssanyu nnyo 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 kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi naga nti Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik li fi Sha'ban wa ballighni Ramadana. Ay Allah, omwezi gwa Sha'ban guno nkusaba obeerenga ogumpaamu emikisa, ate waballighni Ramadan, ontuuse mu Ramadan. Mulowooza lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yayogera ebigambo ebyo ebiwomereranga okukirako omubisi gw'enjuki? Yategeera, yamanyisibwa obulungi bw'okusiiba. Olwera abantu bangi nnyo batandise okukaaba, banakuwala, beekodowalira olw'okubeera nti shahru Ramadan ezze, ne batandika okwebuuza tunaalya ki, tunaasiiba tutya? Bannange si kyekikulu. Ramadan bwejja tiyeraliikiriza muntu yenna musiibi, kuba enteekateeka weeziri Allah yazikola dda, ate enteekateeka za Allah zezisinga obulungi kuzaffe. Kuba ffe tulina nteekateeka zaffe nnafu nnyo. Allah ze yatulekerayo percentage eri 0.0. Toyina kyosobola kuteekateeka. Naye kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalikibwa okusiiba kuno kwabo abaatusookawo baasiiba. Naye lwaki? The first advantage of that ayah, the first advantage for fasting, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allana nattaqi Allah subhanahu wa ta'ala. Omugaso ogusookera ddala mu kusiiba oba olyawo tunaatya Allah ayatutonda mu kusiiba kwaffe kuno. Nabwetyo buli Ramadani bwejja sanyuka, la budda an takuna maa alwajhi albashasha. Oteekeddwa okuba n'ekyenyi nga kisanyufu, oteekeddwa okuba n'omutima gwo nga guli munsharahi, owulira gweyagala, gwagaliza. Nteekeddwa okuba nga buli kintu kyonna masha Allah nga neegomba entende emu njijjeewa, njiyuzeemu ebitundu 4, tamurun wahid, njiyuzeemu ebitundu 4 mbigabira abantu 4 basiibuluke ku ntende eyo. Kyekyokka kye weebuuza. Naye tuweebuuza byakusiibulukirako, ayakutonda abimanyi. Abantu batya Ramadan, bw'olira weyingira bana tunaasiiba tutya bana. Wallahi Ramadani emigaso gyayo mugenda gifuna emitonotono olwaleero. Omwezi guno tugusaanidde ku musiibi yenna n'agusiiba nga tya Allah kutandika kweraliikirira byakulya
nabyakunywa ng'ate obadde olya mbadde ndya mbadde nnywa obadde onywa kikyogenda okukola ekyenjawulo ku Ramadan tekiriiwo wabula olw'obungi bw'abantu bano Allah la'allakum tattakun baleese n'atuleeta obunafu bwaffe bwonna ne tubuyiwa mu mizikiti tweraliikira kubeera ntufunayo otuzzi nga buli muntu alwana okufuna otuzzi entende amazzi ga zamzam akuugi kafutaali asiibulule banne naye si ggwe nange kweraliikira byakulya na byakunywa kuba ebyo Allah yabimalawo ensonga lwaki bw'oli tofudde sifudde fi awwal Ramadan Allah amanyi bulungi nti nnyina riziki kwe nnaasiibulukira kw'onoosiibulukira naye abantu bangi ate munnaye bakoze acts baganya okusiiba nti balina byakukola ki byakusiibulirika kati ate ekyemisana ekyeggulo bakiina so nga Allah jalla waala shan shahid shan fawaid omusiibi yonna Allah kakkanya appetite gy'oba nayo mu shahru hadha almubarak okulyako n'okunywako naddala okulya kukendeera kusalika era bwe twesanga tawilu mbadde ne kilo 7 mathalan for example oba okugeza aye ne twesanga nnyingidde 8 mu Ramadan wateekwa okubawo a big question mark alamatu sualu lkubra lwaki omusiraamu ayongera okugejjuka lwaki omusiraamu ayongera omugejjo atirisa okunyirira falhamdulillah kubanga omusiibi alina kunyirira alina kubeera smart olususu lwe lwera lwe ruti olw'obulungi obuli mu kusiba kwe mugenda okulaba okungi kwesinza kumalayo olwera okusalamu TV eno nabati abasiraamu abali eyo abampuliriza situyetaagisizza kubeera nga buli muntu yenna omusiibi alajana akaaba kubanga Ar-Rahman Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghaniyu Al-Mughni Al-Karim Al-Fattahu Ar-Razzaq wallahi waali Allah waali huwa Allah erinnya eryo lyekkulu lyaga nti omuntu ayise Allah emirundi 3 wa rafa'a yadayhi n'awanika emikono gye waggulu fi ssamaa wa yad'u Allah aw yad'u Ar-Rahman amannya gabiri ne weegayira Allah okuwa Allah yastahi akwatibwa ensonyi Allah omuntu ayise ng'asabisiza amannya gabiri mu mannya ge wadde amannya gonna tugasabisa Allah jalla waala naye amannya gabiri erinnya Allahu n'erinnya Ar-Rahman omuntu bw'alikoowola ng'akakasa emirundi 3 Allah akwatibwa ensonyi omuddo oyo okussa emikono gye ne giddayo we gibadde mu position yaagyo nga Allah subhanahu wa ta'ala takuteeredde mu ekyo ky'osabye takuwadde ky'osabye gatatadde mu kibatu ky'oba ekyange ne bati ebyo by'okweraliikira ebyokulya n'ebyokunywa mubirekere Allah yabiinako obusobozi tiwaliiwo Allah mu baddu bajjuludde nga bagenda kuziikibwa ssaawa 8 oba 10 oba nga baziikiddwa nga bali tahta thara talinayo mistake Allah gy'akola era talina gy'akoze kubeera nga abatwala abatte kubanga riziki yaabwe mu nsi ebyenfuna byabwe ekyokulya kyabwe n'ekyokunywa kyabwe n'ekyokwambala kyabwe n'ebigambo bino nga bwe mbyogola Allah yabiteekerateekera enteekoteeko biba biweddeko teriyo Allah gwatwala nga akyalina ekigambo kyalina okwogera nga kike oba ekyokulya nga kike oba ekyokwambala nga kike oba ekyokunywa nga kike wallahi naakutta oba nanzita Allah tekiriyo la'allakum tattaqun bane tutye Allah eno shahru siyakweraliikira mu byakulya gwe byolidde byalibadde mu byakulya byogenda okuliisa banno kale naye gwate okweralika ndidde ki nywedde ki lwaki wooli oliwo kulwa riziki Allah subhanahu wa ta'ala gye yakuteekerateekera kuba amanyi buli muntu yenna muffe tuwangaala lwa riziki ya Allah tuyina okulya tuyina okunywa tuwangaale Allah waayisiza
obuwangazi bwaffe nti amazzi singa agasiiringako ennyanja n'azijjawo, Allah n'ajjawo amazzi g'enkuba, n'ajjawo amazzi g'ensulo, tiwali bwetaavu bwa kubeerawo bwaffe gwe nange. Allah n'ajjawo emmere yonna ebitonde ebirimwa, ebimera ebirimwa nga bituyamba ffe okubeera nga tuwangaala, tiwali bwetaavu bwa kubeerawo kwa nsi eno n'abagirimu. Eyo ebeera qiyama, kugenda ku mbaliro. Naye ebbanga limala nga ebirimwa weebiri, nga yanziru maa'u min as-samaa, amazzi ago ng'agassa enkuba n'etonnya, nga mu ttaka omwo mukyalimu amazzi, bannaye tukyalina obuwangazi mu nsi. Kyova olaba nti yawma al-qiyama enkomerero bw'eriba etuuse, tusaba Allah aleme gitusanzaawo. Bw'aba gitusanzizzaawo ng'etuuse weetuli, atuteeke mbaddu abamutya. Kubanga lunaku luzibu nnyo, eŋŋombe ejj'okufuuyibwa, yawma yunfakhu fi ssuuri fata'tuuna afwajan, olunaku eŋŋombe lwegenda okufuuyibwa tudde mu maaso ga Allah nga tuddirayo mu bibinja. Ebibinja ebyamutya Allah jalla waala, ebyakola emirimu emirungi, ebibinja ebyajeema ne byekuluntaza mu nsi, ebyagagga abataliisa, abatafayo ku bannaabwe. Essente zino Allah jalla waala okutusula amadala ku bannaffe, abasitutudde tufune emigaso, bannaffe abo bafune emigaso mu ffe, si kutusitula na bukodo. Kubanga nfunye nnyo ate enkodo walela, tolina bwoganyibwamu mu bukodo bw'olina oba bwe nnina singa mba mbulina, naye ate oganyibwamu nnyo ng'ogabye. Kubanga omuntu yenna omugabi Allah yamusuubiza obutamukendeezaako, yamusuubiza kumwongera na kumuwa na kumutaasa balabe. Omuntu yenna omugabi Allah amulaga abaki? Abalabe. La'allakum tattaqun. Bannaye Ramadani eno yazze oba oliawo tuti Allah subhanahu wa ta'ala. Ayali alina ezambi min Ramadani al-muqbil, nga nyina ekikolwa ekibi kyendiko, nayina bitaano mathalan nga binyiiza Allah, nendeka bibiri, olwaleero leka bisatu, ndeke bisatu, kubanga Allah akuwadde chance gyatawadde munno ali mu janaza olwaleero, gyatawadde munno ali mu magsala, ali mu kunaazibwa ennakasero, ali mu kunaazibwa emulago, ali mu kunaazibwa mu kisenge kya taatawo oba mu kisenge kyo oba mu ddiiro lye essaawa ya leero. La'allakum tattaqun, tuti Allah. Omusiraamu yenna omunyi w'omwenge guveeko, omusiraamu yenna akyali embizi giveeko, siiyo. Omusiraamu yenna akyayenda ng'obwenzi obukola ng'obutegedde buveeko, tubuleke. Okubulekera ddala kye bayita mutulaka, tubuleke my friends. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, abasajja abakulu n'abavubuka, abakyala n'abasajja, tuleke obwenzi. Allah tusaasire ffenna ffenna. Shiriki yenna amasabo gwe tulina tugaleke. Mwina wano omuntu omu aba agoocha, Sheikh Adam Senjala Doktor Allah amusaasire, yeewaayo okukola omulimu ogwo freely. Abataase ku bintu ebyo bye muliko bye twewujja nabyo bireese obwavu. Shiriki aleetedde abantu obwavu n'okwavuwala n'obulabe. Abasiraamu tugaanidde mu masabo, abasiraamu tugaanidde mu kweraguza, abasiraamu tugaanidde mu kuloga bannaffe, abasiraamu tugaanidde mu kutta bannaffe, abasiraamu tugaaniddemu ensalo eri bannaffe, eri bizinesi z'abannaffe, eri obulimo bw'abannaffe, olw'ebyebengera by'abannaffe Allah byabagabirira. Musiraamu yalibadde tasaba Allah kumuwa na kumutaasa ensalo eri banne, ng'ate ye tasabye Allah jalla wala mutaasa okukwatibwa ensaalwa eri bannange. Omulwazi w'ensaalwa mubi nnyo. Hadha al-marad maradun khatir jiddan, bulwadde bubi obw'ensaalwa. Fi hadha shahr mubarak, abasiraamu mwejjemu ensaalwa zonna ozikwatibwa baganda bamwe abasiraamu ne baganda bamwe abatali basiraamu. Musiraamu abeera ati, musiraamu talimba, musiraamu tageya, musiraamu tatemerera,
omusiraamu tatta, omusiraamu tayenda, omusiraamu takola buli kazambi yenna gwe bayita omusiraamu. Allah kyeyagaa nti udkhulu fi silmi kaafa, tuyingire mu busiraamu tubugweremu. Kyeyali ategeeza tukole Allah bye yatugamba okukola wamu n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ate tuleke byonna Allah bye yatuziyizaako bikola wamu n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. baganda bange abasiraamu, hadha shahru al-mubarak, shahru unzila fihi al-Qur'an al-Karim. هذا الشهر المبارك شهر أنزل فيه القرآن الكريم. guno mwezi Allah ekitabo Qur'an ebigambo bye byayogera ng'emulira njogera ebyange bino. Kati ebigambo bya Allah jalla waala byonna yabissa mu mwezi guno gw'ekitiibwa. Lwaki situfuna ssanyu? Lwaki situyagaliza mwezi guno? Lwaki situbeera bakisa mwezi guno? Lwaki tusaasira bannaffe mwezi guno? Lwaki tunyiikira kusoma Qur'ani mu mwezi guno? Shahru unzila fihi al-Qur'an. Guno Ramadhani janyingidde gyoyingidde, Allah ennaku bbiri azikuwadde azimpadde, munno olwaleero bamaze omusiba, entumbwe bazigasse, emikono giri chini, mu nnyindo bataddemu pamba, mu matu pamba, mu kamwa pamba, bamaze omubudaabuda, agenda wa Allah kyalina obusobozi obusoma Qur'ani. Lwaki nze naawe fi hadha shahru mubarak, lwaki situkoleramu program ennungi ey'emigaso egenda okutuyamba okubeera nga twongera ku miizaani zaffe, tufune ejjana, tufune obugagga mu jjana, tufune amayumba mu jjana, tufune ebisenge mu jjana, tufune abakyala maaso ndege mu jjana. Terimu kufa, terimu bulwadde, terimu ssala, terimu umra, terimu hijja, terimu zaka, terimu birala byonna ejjana. Jana yakweyagala. Kulu washrabu hania bima aslaftum fil ayami al-khaliya. Munywe mudigide mukyakale, basiraamu mmwe munywe mudigide mukyakale kweyo nga Allah asinzira ku ebyo tweyeresa bye yatugaana mu nsi mu bulamu n'obwensi, obuggwaawo, obw'ekiseera, obw'emyaka, obw'ennaku, obw'omwezi, obwa wiiki, obulamu bwe tulimu. Waliwo atawezezza wadde 1 hour mu nsi ng'olumuzadde n'afa. Gwe wooli wendi twali badde tuba balungi. Hadha faida azima, mugaso gw'amaanyi, gwa kitiibwa. Ennaku 30 kale wenyigirize, owejjese ejjuzu. Kyetubagamba abaana mbaleete mu Tawhid Islamic Primary School and Quran Memorization Center bayige Quran oba tiwagisoma. Abaana bonna bagwere mu Quran, boogere Oluzungu, boogere Oluwarabu, boogere Quran. Subhanallah, abantu ne mugayaala. Tunonya amasomero gali mu standard omutali Quran. Olwaleero alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Bwemanga Abdallah Tawiru nyina abatano abamazeeko ekitabo kya Allah Qur'an al-Karim, olwaleero bakiraaja mulowooza nfuna mmeka? Ofuna mmeka gwe taata asomeseza omwana Qur'an, omw'obuwala n'ow'obulenzi? Akalla adad ng'agenda ku revising ejjuzu 5 buli nnaku. Ejjuzu 5 zirimu alifu mmeka? Gwe kumuteekayo n'asoma n'akwata, empeera zo ne zigenda ku akawunti, nezze ne zigenda, n'ez'omuwalimu nezze ne zigenda, paka sirisira ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Basiraamu mubeere banyiikivu, mubeere abantu abalungi, mubeere tubeere abanaddiini, tubeere abantu abeeyagaliza obulungi, tuveemu ensaalwa, tuveemu enkwe, tuveemu hasad. Ebyo byonna biri mu mwezi guno omulungi. Omwana ow'oyo asaaza abantu, omwana ow'oyo yeesaaza tarawih, Qur'ani ng'agijja wano na ku mutima,
la hawla wala quwwata illa billah. Musiramu nanga aliyeyo tiwali gayadde, sali egayaliridde ate naawe tiwali egayaliridde. Nga bolaba omwana omuwa Sheikh Abdallah Tawil amusomese Qur'an olabanga asaliddwa oba Tawil ono afuna ennyo naye nga faida zijja gy'oli. Mu Tawil Islamic Qur'an yekulembera byonna, Qur'an yesookebwako. Oba kategedde sabira omwana ono dduwa Mungu amusaasira akwata amuwe sari el-hafiz ne faham n'okutegeera, muyiseemu engalo mu maaso mu mutwe. Sabira abaana bo Allah abalungamye babire abaana abalungi abanaddiini ab'ensa abaagalwa Allah jalla waala, abaagala bazadde baabwe nga nabo babaagala. Tuli ku ky'abasiraamu. Hadha ash-shahru al-mubaraka fihi layla ma tusamma laylatul qadr. Laylatul qadr ejja erisare jiddan, mulimu ekiro ky'okugera. Allah kwagerera buli maddu nti khairun min alfi shahr. Ekiro kimu ekyo kisinga emyezi 1000. Balamu emyezi 1000 girimu emyaka emeka? Emyezi 1000 girimu emyaka emeka basiraamu? N'ekiro kimu. Ekiro ekyo kimu singa kikusanze ng'oli mu masjidi, ng'oli mu bifo oba olyawo ebyenjawulo mu bulamu bw'ensi eno, nga Makkatul Mukarrama, nga Madinatul Munawwara, nga Masjidul Aqsa oba wa baqiyatul masajid, ng'oyimiridde owuliriza Qur'ani, osaala, okola sujudu, osoma Qur'ani mu kiro ekyo. Laylatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaika, bamalayika bakka bonna jami'ahum ku mwaliro gw'ensi, warruhu fiha, nga mulimu ne Jibril alayhi salatu wassalamu ibakulira akamanda. Warruhu fiha. Baganda bange abasiraamu, bakadde bange ab'ebitiibwa, bamaama, bataata, bannyinaze, basenga, abavubuka, bashaabu, ani yalusibidde omwezi guno? Ani yalwekasiza omwezi guno? Ani ataalifuddeyo okufunayo nusu 1000 oba okulimayo ekikolo kya gonja oba ekya lumonde oba ekya ndiizi oba ekya bbogo yasiibulule ku baganda abasiraamu n'okuliisa abaganda baffe abatali basiraamu beegombe balabe eddiini. La hawla wala quwwata illa billah. Shahru Ramadan, omwezi guno gwa kitiibwa gwa njawulo bannange, kubanga futihat abwab aljanna athamaniya, emiryango gyonna ejejjana mu mwezi guno ogwa Ramadan giggulwawo. Allah okulaga nti giggulwawo bulungi bwa Ramadan eno, giggulwawo. Tibuli muddu afanga mukkiriza ng'alina la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, tagatta Allah na kintu kirala nga bannyinaffe mukola, bakadde baffe bye tukola, basajja bannaffe bye tukola. La yushrikuuna billahi shay'a, tibagatta Allah n'akantu akalala konna konna akeekuusaako okuyingira mu buyinza bwa Allah, mu bwomu bwa Allah. Wallahi abo bakuyingira jjana beesiimi. Wa ughliqat abwaaba jahannam. Kyenva mulabanga abantu bonna n'anywa, abadde anywa omwenge nga musiraamu, ayambala obubi nga musiraamu, wallahi essaawa eno eccupa agiwummuzza olwakino olw'omwezi guno. Kati gwanywa omwenge n'abadde akola ebikolwa bino, kwe kusaba nnyo Allah akusaasire nange ansaasire, omwenge ogwo oleme guddamu. Kubanga Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaasira nnyo omuddu asangiddwawo Ramadan, walam yughfar fi,
nabeera nga tasonyiyiddwa nga sisonyiyiddwa nga tosonyiyiddwa mu mwezi guno gwa Ramadhan al-Mubarak kyannaku shahru eno neetuuka n'otawanika mikono ga nti ayi Allah nsonyiwe zambi gundi nalikola oba nkola ekikolwa kino naye omutima gwange ya Allah gunyweze guleme kuddayo mu kikolwa kino. Kyobola nti eri bweggulwa Ramadhan bweggwako ekiro ekyo nga abantu baddayo mu bikolwa ebiki tuddayo mu bikolwa ebikyamu kibi nnyo. Guno mwezi gwa taubatan nasuha, omugaso gw'omwezi guno gwensembyayo mugaso gwa tauba gwa kwenenya baganda bange abasiraamu. Abette migaso mingi tujja genda tukwatako baganda bange bajja bakwatako darusu weziri buli wasaaliddwa wonna. Wallahi waliwo emisomo bwegiti, waliwo enteekateeka bweziti. So biidhnillahi taala baganda bange abasiraamu twenyweze tunywere tuve ku mazambi, tuve mu kunyiiza Allah. Okunyiiza Allah kwe kuleeta embeera embi, okunyiiza Allah kwe kuleeta obwavu, okunakuwaza Allah kwe kuleeta ettemu mu nsi, okunyiiza Allah kwe kuleeta buli kintu kyonna okwewanika emiwendo, okunyiiza Allah kwe kuleeta abantu obutasaasirigana. Tuve mu kunyiiza Allah ne mu kumunakuwaza. Bannange olwaliro tujja kutambula bwe tutyo. Nzirayo okubagamba abakuba hijja ne umra, abagenda okutambula ne kuba ne hijja ne umra, tutambula nga nnaku z'omwezi 25. Omwezi guno gwennyini insha Allah okuva wano tugende Madina, tusibireko Madina, tusibireko e Makka, tujja nakuliirayo Idi insha Allah taala. Yenkola yange mu kuba hijja ne umra tusobole okumalayo edduwa z'abakadde baffe, si za buzannyo zannyo. Abasajja abatalabanga ku haramu nga bakusabira, abasajja abatalyanga ku riba nga bakusabira, abatayendangako nga bakusabira. Bannange edduwa z'abantu abo Nabi sallallahu alaihi wasallam natawajjahu ila Allah birajulin salihin. Bwe batteeka mu dduwa zaffe ne tugamba nti amin amin, emabega waabwe wallahi tuvaayo nga Allah atwanukudde. Kyenva mulaba tudda tubeera mu mbeera ennungi ey'obugagga. Nabwete ennamba z'essimu zino 2 muzikwate: 00703 801103 0703 801103. Eyo ennamba muginyweze munkubireko insha Allah. N'ennamba eno endala eya treasurer wakuba al-hajj wal umra 0700928492. Bwenva ano ngenda ku office ya Uganda Bureau of Hajj Affairs wamanga ku Makai shopping mall wetutudde era wetugabira visa zanga yagala ogende Makka nsanga awo muhijja ne mu umra oba kubira hajjati insha Allah omusangeyo. Bannange Tawil Islamic Primary School abaana mbagalira ddala biidhnillahi taala mumpa abaana bammwe, era ye office enkulu ya hijja n'essomero wetudde ku Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongo. insha Allah wembalindidde ate oluvannyuma lw'e Kampala wano. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Allah jalla wala abankumire abatukuume, atuwe okusiba okulungi, atugaggawaze, atujjeko obwavu n'obuwakanyi. Musaba Allah buli muntu amukuume, byonna bye tukola bibeeremu baraka. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Aba Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna